kabanga kabadde katambuliridde wakati w'abano ababiri boolaba ku screen nga tebagenda maaso nakubanga bawanyisiganya bigambo era buli omu abadde nga apostinga bintu bye oba buli omu abadde nga awandiika bubaka be n'abuweereza abantu be n'agenda maaso n'okubanga asirika era tekibadde nga bwe kyali luli emabega wabula ennaku zino ebbiri mukwano gwange zibadde za kandanda ntwala nkutwale ng'obuzibu bwe bwasinga okubeera nga buva wakati w'abano ababiri kyava kw'omu kugenda maaso nakubeera nga akwata eyaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala Erias Lukwago kati ate omundi n'agenda maaso n'okuba nga amuweereza obubaka wabula gye bikidde olunaku olwaleero wakati wa General Muhoozi Rugaba wamu ne Bobi Wine ng'omu agenze maaso n'okuba nga abulookinga munne oba nga amuteekako ekitaffaali eky'oku online ekyatondabanga nange sijja kulaba Bobi Wine yasoose n'obubaka bwe yawandiise olunaku lumu emabega n'agamba nti wewe ni mlevi wa taifa tu you are a wannabe bad man masquerading as a fierce military general but deep inside you are weak, insecure and desperate for attention. You never earned the ranks you wear, no wonder you abuse and disgrace them every single day. Your actions are such an embarrassment to the Uganda People's Defense Forces. History will remember you and your father with shame. One day even your children will struggle to defend your name. Obwanyi abadde awandika ebigambo ebyabadde eby'obukaawu wabula nga abiweereza generali ng'amugamba nti ogenda maaso n'okuba nga weeyita jeno wabula okimanyi bulungi nti bino tewagenda maaso nakuba nga obikolerera njagala okutegeeza nti n'abaana bo olunaku lumu baligenda maaso n'okuba nga balwana okulaba nga badifendinga erinnya lyo olw'ebikolobezi bye wagenda maaso n'okuba nga okola wabula bino byonna Bobi Wine ng'abiwandiika ne jeno yabadde agenda maaso n'okuba nga amwegeka amaaso naye yamwanukudde mu lulimi Luswayiri namugamba nti na wewe ni mrabu wa dawa za kulevya kabobina when you stop wearing a dress you will be waiting for you oba I will be waiting for you kati biri ebyoluswayiri ebisooka siina nange bwe ngenda kubanga mbikunnyonnyola mu lulimi Oluganda engeri gye kiri tisagera maaso nakubanga nkuguka mu lulimi olwo wabula Olungereza dwo ngezagezaako era nsobola okubanga mbivunula yasuse namugamba na wewe ni mrebu wa dawa za kulevya oba kati nga beegamba kikyawo wabula jeno namugamba nti lw'olindekerawo okwambala ekiteeteeyi nja kuba nkulindiridde kati Jeno Muhoozi Rugaba oluvannyuma lw'okuba nga awandiika ebyo we yawandiikidde obubaka obulala n'agamba nti Kabobina can hide underneath the tea of Bazungu for as long as he wants but I will definitely arrest him. Oja kujjukira luli emabega Jeno Muhoozi Rugaba yawandiika n'agamba Bobi Wine nti akomewo e Uganda amumisinga era story yetwagikola wano kati omulundi guno Jeno yawandiise n'agamba nti Bobi asobola okwekweka wansi w'obuwale bw'Abazungu n'agambye Oluganda ddondo nnyonyola naye eby'Oluzungu si byogera nga we biri engeri gye kiri nti abasajja basobola okugamba onaasomera biki bannayuganda biki bino bijjeeyo so n'agenda maaso n'okuba nga amugamba nti bwakomerawo Bobi Wine mu ggwanga Jeno Muhoozi n'amugamba nti nja kumukwata asaaga newankubadde nga akyagenda maaso n'okuba nga ali mu nsi z'Abazungu kugambye kibadde kijjobya olutalo luno lutambulidde ennaku 2 paka we lutuukidde olunaku olwaleero omu n'akola ceasefire oba ogenda maaso n'okuba nga aluvaamu kati waliwo omu ku bagobereza abadde agoberera bino byonna ababiri nga bagenda maaso n'okuba nga bawanyisiganya ebigambo ono nga bamuyise Bernard Bonnabaana awandiise n'agamba nti what of those who think that you are the reincarnation of Idi Amin nti ate jeno bano abagamba nti olinamu ekifaananyi oba wabbuluku Idi Amin yabbukulukukira mu ggwe Jeno Muhoozi n'awandika n'agamba I can't be Idi Amin I don't have a big nose like Kabobina namugamba nti anze sobola kubeera nga Idi Amin olw'ensonga sirina nnyindo nnene ng'eya Kabobina kugambye bano beeyite amannya buli we beekwatako okutandika okubeera nti beetwala misinde buli omu ayita munne amannya omu ayita munne Kabobina omulala oli n'akozesa erinnya lya Warayi n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo wabula baba bagenda maaso n'okuba nga beekalakata kati generali yasoose n'apozinga olutalo lwe yabaddemu ne mukulu munne Bobi Wine
nasooka wandika n'agamba do you Ugandans love me? Will you vote for me if I stand after Muzeeyi? Retweet and like. Kati jeno n'abuuza nti naye bannayuganda munjagala munannonda nga Muzeeyi amaze okuva mu ntebe. Kati n'abagamba bagende maaso n'okuba nga bakola ebimu ku bintu ebikolebwa ku app eno. Okugenda maaso n'okuretweetinga oba okusharinga, then bagende maaso n'okuba nga balayikinga post okulaga obuwagizi bwabwe eri General Muhoozi Kainerugaba. Wakira jukira obwedda bagenda maaso n'okuba nga babbinkana ne Bobi Wine eyakava okwesimbawo mu kalulu akaakaggwa. Kati nno wano General Muhoozi Kainerugaba lumaliriza okuwandiika biri ng'abuuza oba bannayuganda banaagenda maaso n'okuba nga bamulonda okuteekayo obubaka obulala. N'agamba nti Kabobina has been begging Muzeeyi that we don't arrest him when he returns from his holiday in the US. I'm now swearing that we shall definitely arrest him. Kati General Muhoozi Kainerugaba n'awandika n'agamba nti Bobi Wine abadde nga amusaba nti abadde nga asaba Muzeeyi nti tebamukwata bw'abanga akomyewo mu ggwanga okuva ku holiday mu America. Kati General Wansira amaliza nga agamba I'm now swearing that we shall definitely arrest him. Nti kati ndi mu kulayira ne sekulayira yenna Bobi Wine bw'akomawo tujja kumukwata. Kati awo ng'ayongera okubanga akkatiriza ku kiri kye yasoose okubeera nga wandika mu posti eri gye nasoose okuba nga nkusomera. Waliwo yagambidde nti bajja mukwata. Kati era naddala munaakola posti ena n'agamba nti oli abadde ng'asaba Muzeeyi amukkirize bw'akomawo tebamukwata, wabula n'amugamba nti ayagala tayagala bajja mukwata. Kati waliwo posti geno gye yakoze gye buvuddeko. Posti eyo yabadde agamba Bobi Wine nti njagala okukutegeeza ggwe ekigambo kye yakozesezza kiweebula nnyo kya kisolo. Waliwo ekisolo kye yayogedde awo. Namugamba nti njagala okutegeeza gundi ggwe nti mu ggwanga lino erya Uganda tokyali safe, era ne bw'onadda tojja kubeera safe oyagala toyagala. Kati wano Bobi Wine kwe kwata posti eyo n'ayanukula Jeno n'amugamba nti I was born in Uganda and you are born in Tanzania, let's not forget that. Nti sebo oli mu kuŋŋamba nti mu Uganda siri safe, naye njagala okujjukiza nti nze nazaalibwa mu Uganda gwe baakuzaalira Tanzania, leka ekyo tuleme kubanga tukyerabira. Kati Jeno n'ayanukula Bobi Wine n'amugamba kati olwo ki ky'otegeeza Abatanzania bantu balungi nnyo, Baganda baffe balungi, naye era kati gwe nga ka Bobi Wine akampi tosobola kubanga ekyo kiraba. Olugeno ng'ayanukula Bobi Wine ku kiri kye yamugambye nti sebo nze gw'ogamba nti mu Uganda siri safe, manya nze banzaalira mu Uganda ate gwe Jeno baakuzaalira Tanzania. So Jeno kwe kwanukula Bobi Wine namugamba and so Tanzanians are our beloved brothers, but of course an intellectual like you cannot see that. Nagambye buli kigambo ky'olaba nsizeeko langi eya bbululu oba langi emmyukirivu ne bwe mansoma neeteekako akagambo ka T, manya nti oli aba aweebudde munne ekisusse oba aba agenze maaso n'okuba nga amukatappulako eggambo. Kati nno tutwo tuyanze tutambula mpola mpola. Bobi Wine yakutte screenshot za generali n'agenda maaso n'okuba nga ateekako obubaka bwe. Obubaka bubadde buwanvuyirivu. Bobi Wine mwawandikire n'amugamba nti sebo oyina emyaka 52 ate era oyina n'omwana ow'emyaka 22 ate nga mukadde ke kamugo ogenda maaso n'okuba nti okulembera ejje ly'eggwanga erisaanidde okubeera n'empisa ez'ekika ekya waggulu. Kati Bobi Wine awandikire n'amugamba nti naye ejje ligenda maaso n'okuba nga likulemberwa omuntu agenda maaso n'okuba nga atyoboola ne sekutyoboola yenna ekifaananyi ekya uniform ly'ejje eryo gy'agenda maaso n'okuba nga ayambala. Kati wano nno n'amugamba nti ku bulumi bwonna taata bwagenze maaso n'okuba nga ateeka mu bantu ebyafaayo bijja genda maaso n'okuba nga bimujjukiza tiyagenda maaso n'okuba nga amuwa ekibonerezo
ekyokumuwa gwe ng'omu apanayi Bobi Wine. Kati Bobi Wine wamaliriza ku posti wansi n'ateekawo nti emmandwa bwanika. Omanyi Bobi Wine atera nnyo okubanga akozesa akantu ako ak'emmandwa bwanika. Ojja kujjukira ne mabega waliwo yayawukana ne Abed Bwanika wamu n'Owekitiibwa Mpuuga yakakozesanga nnyo. Kati wano Jeno kyakoze n'akwatira ddala posti eri Bobi Wine gy'awandiise n'awandiikako bino. Namugamba nti imagine a 46-year-old so-called leader of the opposition who mobilizes people to vote for him. Jeno n'awandika namugamba nti ku byamu akafaananyi naawe olina emyaka 46 gwe ssebo weeyita omukulembeze wa opposition era ogenda maaso n'okubanga oyita abantu bakulonde wabula ate abantu bwe bamala okubanga bakulonda n'odduka n'ogenda mu America wayita ennaku 9 nga akalulu kawedde n'ogamba nti ogenda kumalayo akabanga katono kati ate oli eyo oli mu holiday ogimazeemu emyezi 6 n'oleka ekibiina kyo mu Uganda nga tekirina muntu agenda maaso nakubanga akitimbeeta. Ebyo ngambye ebigambo bya General Muhoozi ne Rugaba ng'abiwandika yanukula kiri Bobi Wine yamugambire nti sebo oyina emyaka 52 kati ne General namugamba nti naawe oyina emyaka 46 weeyita omukulembeze wa opposition wabula akalulu we kaggwa wadduka buddusi n'ofuluma eggwanga. Kati Bobi Wine bwe yawandiisa akantu kali ak'emyaka 52 Jeno yawandiise ebigambo byabadde bina naye ekigambo ekyo kyolaba ntaddeko akamyufu mu bbulaaka awo kyabadde kigambo kyabuwemu nnyo sisobola kukisoma tonkubya miggo wabula Jeno ya kigambo ekyo nkisome ntya kansome biri ebiddako waggulu posti eri Bobi Wine gye yakoze yanyiizizza nnyo Jeno n'awandiikira Bobi Wine ekigambo ekitandika n'ennyukuta yaleeta F abatera okwogera oluzunguzungu olwo olwa waggulu mukimanyi bulungi. Kati Bobi Wine bwe yalabye nga naye bamuwandikidde eggambo eddene kukomyawo kali akantu akalala era lumu kanyizaako Jeno akagambo aka Peter Pan. Woba ogoberera posti wano ku YouTube otera okuba nkakasa bukakasa wali okalabyeko. Kati Bobi Wine ngamugamba gwe ssebo genda maaso n'okuba nti nno otambula n'okwewa ekitiibwa n'okutambulira mu layini y'ebintu ebikulu by'olina okuba ng'okola. Kati awo Jeno naye nayanukula Bobi Wine n'amugamba gwe ssebo yeno engeri gye weeyisaamu olizaakayo. Kati wano Bobi Wine yakozeseza akagambo Peter Pan kati Jeno naye n'akozesa akagambo zaakayo. Abamanyi zaakayo kyemmanyi mumanyi ebisolo ebyo ebibeera mu zoo. Kati Jeno nga kyayanukuza Bobi Wine. In fact gye bikidde akawungeezi k'olunaku olwaleero Jeno awandiise n'alaga nti oluvannyuma lw'okuwanyisiganya ebigambo ebyo bye bawanyisiganyizza bonna asazeewo okubeera nga blockinga Bobi Wine. Ojja kujjukira Jeno wedda Bobi Wine amuyita zaakayo Jeno nga yayita Bobi Wine zaakayo we buwungeeredde. Kati amaliza agambye today I've decided to block Zakayo from my account. He matters very little in the politics of Uganda these days. Kati Jeno n'agamba nti olunaku olwaleero nsazeewo okubeera nga mbulookinga Zakayo okuva ku akaunti yange olw'ensonga bwe tutunuulira ebyobufuzi by'eggwanga lino takyalina nnyo makulu gali awo. Kati tubadde tukyatambula ojja kujjukira nti olunaku olwaleero Jeno lwagenze maaso n'okuba afulumya post nga nnyonnyola nga bwagenda okubeera nga azzaako Ssemujjuŋŋanda wamu ne Joel Ssenyonyi leader of opposition ku ky'okubeera nti bakwatibwa. Kati Bobi Wine ayanukuza busungu obw'ekika ekyawaggulu bw'ategedde nti leader of opposition we aviira ddala mu kibiina kye ki NUP yandibanga yewookudda mu bigere by'okukwatibwa. Bobi Wine awandiise n'agamba all bullies have one thing in common, they always act tough until someone stands up to them, and then you'll be surprised how fast the little coward in them reveals itself. Don't fear them.
A bully is just a scared person hiding inside a scary body. Obwena agamba nti abantu abagenda maaso n'okubeera nga babuulinga bannaabwe ekintu kye batera okubeera nakyo nga bakifaanaganya kyekyokubeera nti ebiseera ebisinga basituka ne befuula abakambwe wabula ate osobola okubeera nga oli surprised nti babeera batitiizi mbuufu ofaananako bwe butyo. Kugambye mukwano gwange kabadde kavuvuŋŋano ababiri we babadde bagenda maaso n'okuba nti bawanyisiganya ebigambo. Kyani kya Jeno, kyani kya NUP president, kyani kya Jeno, kyani kya Bobi Wine. Kugambye lubadde lutabaalo wabula ndukutte n'endunyiganyiga n'enduteeka mu vidiyo emu nga nkuteereddeko n'obujulizi obwa screenshots nga bwe bagenze maaso n'okuba nti beetwala. Abamu ku mmwe mwagala nnyo olaba ebigambo ebyo ebiwemulawemula oba ebigambo ebyo ebibeera tebifaananye bulungi. Bwe mbibika mumanyi okuyombayomba naye kati muba mwagala mbakolere ki? Temwagala empisa zibeere mu ffe ffenna. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Seddi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.